Obwakyabazinga buli musanyu Obwakyabazinga gabula dibokona ni Ihnebantu jovya mutese okuzaala abalongo amoliga nagesanyu eri obusoga ganjulidwa mu liru Lwakyabazinga Budumbula eri bannamuli etabiddwa abalangira n'abambejja b'abusoga tuli bakabino yenga twesimye ino. Engineer Patrick Batumbi yali ssentebe w'olukiiko lwateekateeka embaga y'Akyabazinga yanjulidde obusoga amawulire g'okuzaalibwa kw'abalangira abalongo kuli William Ethan Diope ne Arnold Edina Diope nga bali mu mbeera nnungi. His Royal Majesty William Wilberforce Gabulana Diope the Fourth, Ihnebantu Kyabazinga Obusoga, and Her Royal Highness Jovia Mutesi Ihnebantu Obusoga are blessed to announce the Tubugabula Bibi Busoga Kingdom, the nation of Uganda, and the world, the safe and joyful arrival of twin royal princes. Ategeza ndawulo bazaliddwa nga 27 mwezi oguwedde e Bulaaya. The princes were born on the 27th of August in the year of our Lord 2025. Obubaka buweerezeddwa Obwakyabazinga wa Busoga abakulembeze abensikira mu Uganda President Yoweri Museveni n'abakulembeze ku mitindi egy'enjawulo. Bombi balenzi waiswa nitenwa aye bwe tuli nti tuli mu maka era tuli mu kitiibwa balangira tibabeeta batyo babawaire amaina gaibwe nga mulongo asooka erina lye twidamwetanga omulangira William Esani na Diope, wabaawo ne omulangira owokubiri ne Arnold Edina Diope. Isaabalangira Bugabula owoyira kitimbu agamba nti olulangira lulimu abalongo tebatandikidde ku Kyabazinga Gabula Diope owokuna ne maama waife agalamire gale n'abye wow yazaala abalongo era kyaba kiti kaye maama waife Manjeeri yena yazaala abalongo. Omukubiriza w'olukiiko lwa Busoga George William Tyabula agambye nti balinzi Kyabazinga okudda ku butaka n'abalangira olwo balyoke bakola emikolo egy'abalongo. Ate twebaza Katonda olw'okumuwa first born abaana batandikireko nga baki nga balongo ate balenzi abanaasobola okukiikirira n'okutambuza Obwakyabazinga buno okujja mu maayi. Tuli kwesunga bwesunge lwe banayidda muno tujje tukine engolo zaife abazaalibwa nga balongo. Abantu ab'enjawulo Musugu kuli bannaddiini abalangira n'abambejja basanyukidde ekkula ly'abalangira abalongo. Abasoga ebibuuzo ndowooza biweerewo takomye ku eryo era ajja twongera eryokubiri kubanga lata waife William Wilberforce na Diope yazaala Irongo emirundi mingi nga namawulire gatufiira olwaleero tuli bayisano ino. Abalongo bano kirabo era tukyeta a double blessing to this land and to this kingdom. Abantu bangi bayezeza Kyabazinga ne Ihnebantu olw'ekkula batusenga mubadde n'Obwakabaka bw'Obuganda nga buyita mu Katikkiro Mayiga ayebaze Katonda olw'ekirabo eky'abalongo kye bafunye. Ku lwange ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'abantu ba Buganda bonna amuyozaayozezza Ihnebantu Kyabazinga ne Ihnebantu twaniriza abalangira abalongo ababiri mu Buganda tugamba nti bweza tubaagaliza obulamu obulungi twagaliza bakadde be nabo obulamu obulungi. Katonda tumwebaza era tusaba abaana Katonda abateekeko amaaso ge. Kyabazinga agatebwa ne Ihnebantu nga 18 omwezi gw'okufuna ogw'omwaka 2023 ku Lutikko Bugeme ku mbaga ebyafaayo ng'okuva olwo obusoga bubadde bulindiridde amawulire ag'essanyu ge bafunye leero. Lubega Ivan yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.